Echinjagaza omuwala yenna oba omukyala yenna first time is her physical appearance. What makes me ask for number yendabika y'omuntu Katonda bwe yamutonda. What makes me stay with her ye character ye. Omukazi oba omusajja gwogenda okufumbirwa oba okuwasa, you have to be very very careful. This is someone you see every night before you go to bed. Oyinza osanga omukyala ng'amaze emyaka ena yamala okusoma talina mulimu n'ogumufunira. Ogulira omukazi emmoloka ya miliyoni 6 n'ogimuwa. Feke masa n'amugulira lita z'amafuta 10 n'amuga that man cares. Amfaako. Nanyumiza ne bande bambi amfaako. Ng'ate wamuwalidde lita 10 ez'amafuta mu mmoloka ye mubaddemu half a tank nga go wagitaddemu. So are you saying there are so many people, married people, they are married. Ninga tebeyagala. Katonda wange be basinga obungi. Mulaba mayumba. Ng'ennyumba temagana nga diamond. Nenga tebeyagala nganaku. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola kwabo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitran, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Yes, abatuuliza ku Radio 4, Radio 7, Radio 8, abatuulaba ku social media, TikTok, Twitter, jamuyita X, Facebook, endala bagita ki Yuchi, YoTV, mbalamusiza nnyo mwenna. Nze mbakubiriza kimu, ekinakufuula omulangira kwe kwekolerera, ekinakutuuza ku high table n'abanene kwepakasiza, teri kirala. Bano bannabyabufuzi muganda yange kungu baggulawo nabo everyday beenoonyeza byabwe. So nkukubiriza akalimu konna kookola oba kajjama kakole. Bw'oba otwala ssente mu banka tebakubuza okola mulimo ki, baagala ssente. Teri ajja kurespectinga ng'oli mwavu, tekiriiyo. Pozi nze wiiki eno ewedde nabaddeko ekasande eyo twafiiriddwa munnaffe Pros Mutoni be bamu ku bantu abadde ku forefront ya council for abavandimwe. Tewali engagement, tewali activity yonna gye tubaddemu gy'atabaddemu. Pros wumula mirembe paka tulisinkana naye nyine ekintu kye nazudde ekasande kyantiisizza. Abamu ku boogezi ba district n'abalala ate lower level, government esasulira abaana school fees mu masomero, naye abazadde tebakyapakingira abaana mmere ya kutwala ku ssomero. Kungwe ekintu kyanyiizizza kisemanya nawulidde ng'awulira amawulire. Tunuli omwana wa P1 n'agenda ku ssomero, bava waka saa 12 n'akomawo saawa 10 ng'olubuto lukalu. Ffe twasomera mami waffe nzijukira bulungi batupakingi batutegekeranga amawulu. Amawulu kye kigeneration y'ennaku zino ez'obutagategeera. Amawulu y'emmere gye mwaliddeko ekiro ne bagibegako ne bagisuza mu kiyungu mu muliro ne bukyanga teenoonese ne tutwala ku ssomero. Era twakula. Zijukira ewaffe Villa Maria, St. Francis Villa Maria Primary School nga ku ssaawa 4 tusamba omupiira. Nga ku ssaawa 7 tulye emmere yaffe gana amawulu gaffe. Nga mugaliira for like 10 minutes ne mugenda musamba omupiira. Formative age y'omwana omuto between the age of 7 paka 13 talidde emmere. Kyova olaba tulina abaana bangi ng'emibiri gyagejja naye ng'obwongo bwakona. So gw'omuzadde ampuliriza ku Radio 4 ne Radio 7, ono omwana si mwana wa Museveni, mwana wo. Omwana wo ono bw'alikula n'afuuka IGP, n'afuuka CDF, n'afuuka minister, n'afuuka president w'eggwanga, tebajja ku celebratinga president Museveni, ensi yonna ejja ku celebratinga gw'omuzadde. Ekyokubiri, omwana wo anaafuuka a successful business woman or a man, gojja ofuna ekitiibwa mu nsi muno. So mulekeraawo ekigambo kino nti baana ba Museveni, tiffe Museveni yatugamba tuzaale, yajja baweerera era abaliise. Ekishookinga
omuzadde asibye omwana ku ssomero nga talidde emmere ye tasobola kuva ku ssaawa emu paka 8 nga tannaba kulya. Omuzadde alina emyaka 3, 4, 5 by ssaawa 7 yaba amaze okulya ekyemisana, naye akaana akato akali below the age of 10 kayagala kasibe ku ssomero nga tekalidde. How selfish are these parents really? Very, very selfish. Stupid parents. Gwe olidde era olyoke n'okulya tosobola kubeerawo nga tolidde naye ng'omwana wali kusomera njala. Waliwo omukyala gwe nainteractinze naye n'aŋŋamba kikushokinga. Omuzadde atwala omwana mu saluuni ne bamusiba obuviiri abaana abawala akaviiri nga bamitwalo ng'ebiri. Ali willing okuspendinga emitwalo 2 nga apulating akaana ke enviiri, tali willing kapaakingira mmere. Ontegedde bulungi kyengezako okugamba. The same lady ojja musanga ng'alina simu ye smartphone emitwalo 35 ng'ateekako ne data everyday, naye tali willing kuyiiza mwana mmere gy'agenda nayo ku ssomero. Omwana mubapaakingire muwogo, mupakingire lumonde, mupakinge amatooke, abaana babeereko kye balya ku ssomero. Ekyo kikyanyizize Kasanda. Nakiraliikiriza ekyo. Yensi yaffe. Nakirabako nange nakise kipya nakiraba. Era line eggwanga yanuma nnyo nti President Museveni talituwadde mu 2026. Line eggwanga lyetaagamu omukono gw'ekyuma. Embooko ekeeruka abo bukaabe. Bw'oba tosobola kulabirira mwana tomuzaala. Nawulidde President alina ekiwozo kye yaleese. Abantu bonna abajja ssente za PDM ne batazisasula bagenda basindika mu makomera balime okumala emyezi 10. N'omuzadde azaala omwana n'atamulabirira n'asiba mu trading center ng'anywa omwenge, ez'omwenge azifuna naye z'okumupaakingira ekyuka taziina, oyo naye yalibadde mabega wa mitayimbo. Yensi yaffe gye President yakola by'otakwasa ggwanga mu 2026. Lino eggwanga engalo zinsiiwa. Lino eggwanga lyetaagamu omukono gw'ekyuma. Kungu oli musajja, omanyi kye kitegeeza okusiba enjala omwana omuto? Omwana omuto gye emyaka buli body part weekulira. Ffe waffe Masaka nzijukiranga bwe tumala okulya amawulu gaffe tusamba omupiira for 1 hour, kye siryerabira. Twabanga n'ekisaawe kinene naye nga twegroupinga into different groups nga mu kisaawe kimu kiyinza okubeeramu obupiira 10 naye nga buli omu amanyi akapiira ke. Nga goolo emu esobola okubeeramu bagolokipa 30 buli side, naye nga gw'omanyi ttiimu yo yeki. Yeyo Masaka yatukuza, yeyo Buddo yatukuza. Mpulira ndowooza. Nzeera waliwo ebintu byempulira nga sibitegeera nti n'osindika omwana ku ssomero nga tomutegekedde kyanaalya n'ogamba mu Museveni yatugaffe tuzaale yajja baweerera. Era bannayogedde ku nsonga eyo nga ndabira ddala abazadde balaba nze omutyamu. Kati abazadde abaddewo bali myaka 4, 5, 6 ne mbagamba muyimirire buli omu awe testimony ye wano nga buli omu akugamba ffe naffe twapa baatuwanga emmere gye twagendanga nayo ku ssomero. Ate ffe ebiseera byaffe mami waffe emmere yagisibanga mu ndagala ekiro n'agivumbika. Kati ku makya nga mugenda mu lusuku n'otema olulagala olubisi n'ogyongerako n'oteekamu kapaketi k'omunnyo. Kati olw'okuba famire ya Kungwe ya Gashumba ya Samola bwe mubanga ba mukwano nga mulya mwenna wamu, gwe waleese muwogo ono yaleese lumondo ono matooke, mulya ku kintu ekyenjawulo. Era zezo community ezatukuza. Ne bwe mpulira mbu oli muzadde oweerera omwana ku ssomero nga tomuwadde kyakulya, toli muzadde. The right word is to use ezimu zinnemu okukozesa wano ku radio. You see, Mwami Gashumba, again, the other thing chances okulaba ennyo ye negligence ku side y'abantu baffe generally. Their individual responsibilities. Successfully emyaka 4 ekintu kya sirisonyiwa President Museveni emirembe n'agifuula emirerembe. Lino eggwanga liyitiridde buli muntu kyasanga kyakola. Tushiftinze our individual responsibilities as parents ne tushifting into government. Waliwo government byalina okunkolera nganze. Government erina okuzimba amasomero. Government erina okusasula abasomesa. Nate government si erina okuwa omwana wange emmere gy'anaagenda nayo ku ssomero. Obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde. Kankwe kino taata waffe yali musajja mugagga yalina ssente. Ewake waffe twalina abapakasi nga 40 abapakasi abamukolera emirimu. Kati baakolanga ku makya ate kawungezi ne bakola emirimu egy'okusaka okutegeera nga abawe ennimbi gwe n'olima n'akuwamu emmere. Naye n'abo abapakasi abaakolanga awaka nabo balinanga abaana nga n'abaana tusoma nabo mu masomero. Naye nga n'omupakasi apaakingira omwana we
Can you imagine? Olaba kakati obuvunanyizibwa bwaffe ng'abazadde tubwejjeeko buli kimu tukikwasa ki government gye mirembe tegikyali mirerembe. I can tell you kungu okulivasinga eggwanga lino okuliza we lyali 1986 kigenda twala emyaka 200. Are you trying to mean eggwanga lyongedde kuwononeka? Yes, kubanga hankusese. So you mean Uganda was better in 1996? Yes, rather 1986? Mu bintu bingi okulakulana kw'eggwanga tebakulabira ku bizimbe bino ebiyimuka. Okulakulana kw'eggwanga bakulabira ku social services, social infrastructures. Yes, amasomero, amalwaliro, amakubo. Nze nyinza okugamba ekikino n'oseka. Jjajjange Sarafina Mukandanga yazuulibwamu kansa 1984. Ne bamulongose ebbeere balirongoseza Villa Maria Hospital 1984. Cancer. Bwemba nimba Allah mpe ekibonerezo. Kansa ne bamulongose ebbeere ne balisalako. Eddwaliro lyali ddene nnyo bwe lityo. Yes, eddwaliro lyazimbibwa oba 1892. Bazungu. Yes. Dr. Franco yamulongose ebbeere eryo 1984. Ne kati mbulirayo omuntu wa kansa gwe balongoseza e Masaka. Bonna babazza Kampala. Okiwulira? Kakati ate ekizeewo ekibiina ddala mu Buganda. Politics azzeemu buli mujega. Omutawaana oguli mu Buganda twesabire. Bw'otunuulira regions kati Northern Uganda batandise okuputinga their house in order. Boba Westerners bo baakimala dda house yabagiteeka in order. Akavuyo kakyali mu Buganda wano ne Busoga. Buli ki? Buli mujega. Kungu gwoli munnamawulire ne naawe ntandise okudawutinga. Kungu okola show ku makya. Ondawutingira kyate. Okola show ku makya siwe kiri. Njagala sanyuka. Timukola live. Njagala mukole live mu Kampala muno. Nomination za 2026 zaddi. See next year. But I can tell you billboards nomination za 2026 ezaba kansala n'ababaka ne president siza next year. Ebipande by'abantu abagala obwa kansala abagala obubaka mu Kampala zisinga ebipande bya Airtel ne MTN. Batimbye dda. Ati onawutingira kyawo. Timu exposing these fraudsters. Owulira essomero kyalina bakulangirira nti abaana mubaleete bewandiisi gwe owona omukeza ku ssomero. Kitegeeza bano tibali mu politics kukyusa bulamu bw'abantu bali mu byabwe. Ate kino kikugamba ate mugamba sibaagala 99% ku bipande bya NUP. Njagala ondage ebipande bya NRM oba ebya FDC kulage ebya NUP. Ebya NUP yebisinga. Otegeera doza okulonda kwa next year. Nebo oyita mu Kampala oyinza oganti okulonda kwa tomorrow. Mutukoze bubi nnyo mu abakulembere eggwanga lino. Because bino bina tibyandibadde bwe biti. Emirembe mingi. Kasitowa abantu unlimited liberties kibasanga kibakola. Kikyo kyenda mu ggwanga muno. There is a crisis, a serious one. There's a serious crisis. Nabaddeko Masaka ewaffe ekiri mu Nnyendo. My God. Bipando abagala okulipressinga Mpuuga. Mpuuga bamuli bubi. Ay. Bamuwageza kifo malido. Tayinza kudda. Anje? Tasobola. Bamuli bagala kumujja bagala. Ebipande ebiri mu Nnyendo ebyagala ekifo kya Mpuuga. Sinayitayo chechi tubule chechiriyo. Jesus, anti ge mawulire gamage nkugamba oli musanyuka kwosiba ku makya ne buziba. I see so many relationships today they don't stay a test of time. Waliwo omukyala gwe nalabyawo w'amaanyi nnyo nno mu ggwanga muyimbi w'amaanyi. Relationship ye yamaze emyezi 3 gyokka kati omukyala leero alangirira kati it's now over. Naye nga before muwala yajja bana bakuba emitima bwe bati akuba emitima mu kkubo najja n'afukamira n'amubuuza bakita bati ekyo mu good, how do they call it in that language? Akuba bwati omutima n'aleeta akamuli n'afukamira n'akaweta n'amuteekako bakita na proposing amampati oba biki bateeka mu gundo ga leero luno only to wait for 2 months, 3 months, 6 months, a year it is over. What could be the problem these days? What is happening?
nsonga nyingi abantu nsonga nyingi kwe kiva okufuna omuntu gwe mwagalana mukisa lak kungu ekinjagaza omuwala yenna oba omukyala yenna first time is her physical appearance. What makes me ask for number yendabika y'omuntu Katonda bwe yamutonda? What makes me stay with her ye character ye? You need to say that again. Muruganda. Ekikwagaza ekinsanza omuwala nga atambula n'ennyimira ne musaba ennamba ye y'essimu yendabika y'obulungi bwe. Ekimbeeza naye forever character kye kimu Luganda. Zempisa neeyisa teri kikyenkana. Omuwala solo mulabanga mulungi omuyiwako n'amazzi n'oganywa naye nga bw'omanya the inner how gambayi Mukama nsabirira olunaku luwansinkanya omukyalo ono ludeliting mulamu bwange. Yes. Ekirala abawala abasinga tibanoonya love, banoonya refugee, banoonya webeewogoma. Abasajja bangi bemulaba tibanoonya mukwano, bali mu transit bagezesa. Okitegeera. These are very powerful words. Kino nkigamba from experience. Basajja bangi agenda okwagala okugamula nti nkwagala nga tamwagala. Yes. Wabula ali mu transit agezesa. Bw'oli bwagamba nti I love you loza akitegeeza. I thought so. When you say Adam, I love you so much. Then goli villager, a certified villager, you a peasant. Muntu asobola okuga nti I love you nga akuwema. Ebungerezo gyolaba bannayuganda abali asobola okudatinga omuzungu n'abeera naye for 5 years nga wenaka bamugamba honey I love you naye nga ayagala mpapula. Okitegeera. Batumenye nnyo emitima then. Mmoje bamenye mwenze toyinza gumenya. Teri mukazi yali akumenya ku mutima. Waliwo ya disappointing ate nali village nze then. Wabuuka. Nali village byeri yagala okukola nga sibisobola abaabikola ne bamutwala. Kati one of the regrets zaina zezo. So mukazi akuwa conditions kola kino. Kankwe n'ekirala abakazi tebafumbirwa abasajja bebaagala, bafumbirwa abasajja abali ready. Omukazi ayinza okubeera nga dream ye ku nsi kuno kadaali kusamba gawuni. Gwe n'omudating emyaka 5 tokyalanga waabwe. Kati Samula bwajjanga lweddo kyale waabwe. Ninga deep in him yayagala gwe. O deep in her yayagala gwe. Mukisa okufuna omuntu gwe mwagalana luck. Bakyala bangi bula mu Kampala munonga balungi nenga boyogera n'ogamba Mukama Katonda singa yakendeeza ku bulungi bwe n'amwa ku magezi. Waliwo gwenda baku TikTok ennyo mukazi mulungi mumanyi naye sirabanga musiru ng'oli ali ku TikTok mugezi nnyo mulungi nnyo. She's pretty naye bw'aba bali Katonda ya designing image y'obusiru yagiwa ye munda. Kiringa nga bw'olaba omukazi alina abaana 4 ali ku TikTok abuukanga ennyana oyo manya yatomera. Mbalaba okunanga bakazi. Oyina abaana 4 ate buli omu alina kitaawe. Nego buli challenge gw'ogikola. Buli challenge ya TikTok. Buli luyimba olupya ngulu. Okitegeera ndo. Ye yeerabira nti buli lunaku terudda. Oyina abaana 2 buli omu kitaawe mulala. Oyina abaana 3. TikTok y'abaana bato abakyanoonya abatalina basajja atalina bwana. You get it? Kati kinganze gashumba okubeera ku Snapchat. Buli wamu nendaga nti kati ninye emotoka kati ndi ku farm kati ndi mukulya mmere oli ku 4th floor yingidde 5th floor. Snapchat y'abaana bali mu university baana bato kubanga it's a platform yakweraga. Okitegeera nze nyina ebintu bingi bye nakolanga kati bisikyayinza kukola. Nze dda nagula emmoloka yasooka I think I was 22 years naye nga ngivuga nenjimalayo 180. Nayinako kalina twinicam kalina ebiseera ebyo naye kati mbeera n'emmoloka nga yasise 14,700 sisukka 8 ngenda mpola kubanga mmanyi repercussions ezikirimu nsi nga nfunye obuzibu. So with someone you are going to live with for the rest of your life, you have to be very, very careful. Omuklina
omukazi oba omusajja gwogenda okufumbirwa oba okuwasa, you have to be very very careful. This is someone you see every night before you go to bed. This is someone you see every morning. Olina okubeera omwegendereza. Okuwasa sikola mu MTN, Airtel, Stanbic, Stanchart, DFC, you know. Ezo company osobola okukola contract for 5 years n'okola ki? Nova. Ekirala kifemba yo family mwava. Kungu teri kintu kyenkana family mwana mwava. Waliwo omwana omuwala atakola kino agamba kine waffe banzita tekikolwa. Amawanga achuulira atya. Kati bana abawala obalabana aba banyankole banyarwanda abo bavandimu abalaala abo. Waliwo ebintu ebiretta boy waabwe. Ngachi. Nakuganti nze Frank sisobola genda mu maaso g'abazadde bange nga nyambadde tight jean. Ne waffe. You get it? Kati omufunye obuzibu mu relationship yammwe ani gye muddukira. Basenga ba mukyalawo bali batya. Oyinza okubanga basenga ba mukyalawo bannakyeyombekedde bonna bana. Buli omu alina akazigo ke. Yepangisiriza. Kati mukyalawo mufunye obutakwatagana agenze mu kazigo ewasengaawo naye yalemu obufumbo agenda mugamba ki? Mwana wange eno ye wasinga okubeera obulungi tuulaawo. Ate omwana omuwala alina okugamba nti kino waffe tekikolebwa banampulira batya. Naffe nze nyina besinza kukola. Ba antizi bange abakatoliki bana abebwanda banakiwulira batya. Okiwulira? Ekyo kikulu nnyo. Nnyo. Follow back position eriki. Mbere wetabuka muddukira. Singa gashumba mfunye obutakwatagana ne mukyala wange. Bakojja bange ba antizi bange basobola okunkolinga to order nti gwe mukyamu. Oba abaana omuwala ono gw'owasizza family eyinza omukolinga to order nti gwe mukyamu. Surprisingly ate abakazi be balaba. Abakazi baagala bino, darling, I love you. Do you love me really? Honestly nkukoledde buli kimu. Kiki ekisinga love yenkanaawo? Tebabiraba nti obakoledde. Sinze nzekka nammwe. Kyengamba nti abawala tebalaba. Omuwala omufuna, I'll give you an example. Oyinza osanga omukyala ng'amaze emyaka 4 yamala okusoma talina mulimu. N'ogumufunira. N'ogamba dream yo ki nti neetagayo ka side business n'okamukolera. N'omufunira emmotoka ngeyo n'ogimuwa. Okitegeera ndowooza. Na fake master amugamba nti I love you n'amutwala ate. Ogulira omukazi emmoloka ya miliyoni 6 n'ogimuwa. Fake master n'amugulira lita z'amafuta 10 n'amugamba that man cares. Anfaako. Nanyumiza ne bande bambi anfaako. Ng'ate wamuwalidde lita 10 ez'amafuta mu mmoloka ye mubaddemu half a tank nga gwe wagitaddemu. Mukisa. So are you saying there are so many people, married people, they are married. Ninga tebeyagala. Katonda wange be basinga obungi. Mulaba mayumba. Ng'ennyumba temagana nga diamond. Nenga tebeyagala nga nako. Nze nyina omukazi ali mu Kampala muno mumanyi mu Katoliki w'amaanyi. Ye nga buli lwawulira amasasi agasinga bakubye bbaawe. What? Ngakyasabirira. Singa afudde. Gwe teweebuuza lwaki abasajja ffe tufe nnyo. Njagala mwenna bampuliza ku radio 4. Mutunuulire lwaki abasajja ffe tufa. Lwaki ffe tufa? Why? Ffe tufe nnyo okusinga abakyala. Why? Bintu bingi. Ekisooka nloza Katonda yakikola nti omusajja bw'afa omukazi asobola okukuza abaana. Kati bwe ntune waffe gye tuzaalibwa. Jesus mu kitundu kimu temukyali senior citizen omusajja akyalimu. Kuba senior citizen 10 ulira 10 baafa bannamwandu 8 weebali. Nange kubima kufaananye waffe. Mwabampuza ku radio 4 kati butunne mu kyalo gye muli. Olaba abakadde bannamwandu bangi okusinga bataata baagenda. Very true. Basajja bangi balivinga mu pain. Olumu otunulira omukazi n'agamba ekigambo bw'omwana agamba n'otunulira n'oseka n'okuseka. Ate n'ekirala omusajja bw'aba yakwana abawala abasoba oba abakazi abasoba mu 100 mu bonna najjamu ggwe Isa Katambala muki. Amazing. The mere fact yakwana abakazi 15,000 mutwalo mulamba mu bonna. Agamba ono ye mutuufu okuba naye n'akuteeka ewaka. Kitegeeza olimu oyina ky'oyina kyatakugambanga. Kubanga ate we nakigamba oyinza okufuuka ow'ekitalo. You get it? Kyobula bino ebyammwe bino ebyekiyaye bino mbunoyiwa ebimuli mu kkubo no proposing nze Gashumba sinza bikola. Gwe tosobola proposing la mukyala. I can't sobola kufukamira.
anti bafukamira sisobola omukazi n'aleeta omukono bujja kuba buganyi. Frank Gashumba Malingumu asibuka evira mali omuvandimwe 100%. Sisobola kufukamira nga proposingira omukazi. Bwe balaavu etegeeza kufukamira yennemye. Kati omuteeka ko nzira mu ngandayira ntya Katonda. Bwe balaavu okulaga nti nkwagala nyina kufukamira. Nja funa omulala tayagala kufukamira. Traditional. Very. I'm an African. Ate waliwo n'ekipya ekyatandise. Eddiini sinansangwa. Wakitegedde. Muva kuzina zammwe z'empuleze musiibiramu kakati abakati ekibali mu kusiiba n'abasiraamu. Nze soka sobola kusiiba. Sisobola. Tojja kugera kusiiba leo. So ogad sisobola kufukamira. The lowest I can go. Let mukyala wange atule ku ntebe nange ntule kuki kuyange. Muwe mpetaye nanga mpeki. Tosobola kulaga mukwano. Zo omuntu yekka gwe nali nfukamidde omumanyi Ssaabasajja Kabaka. Ne mamiwo. Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebe yekka. Naye tosobola kufukamira muwala gwe. Sisobola. Oba sobola kufukamira president. Kungufu ensayo ejjaffe girimu abaana mbalaba bajja nakola yemmwe nawanikako nkubulira abaana benda nawanikako okugulu kumbwati omuwala n'aleeta akagalo n'akaba kagalo ako kalimu ki oyo gwenfukamira mwana wa prince wa Saudi Arabia wanje mwana wa mulangira wa Saudi Arabia kulaga mukwano na love tetegeeza ebyo love eraga mu bikolwa kungu teba kulimba mwabakazi abampulira abawala abampuliriza love etegeeza bikolwa ono boyfriend wali supportive nsobola pretending nga nenfukamira ninga simwagala Jesus bibasinga okukola kyovula aba fake master batumazeeko abakazi fake master ayinza n'okwavula fake master akomba omuwala okuva ku bigere wansi paka ku luviiri waggulu n'amunuunanga kakapa kanuuna amata fake master kitegera ate kati ba fake master beeyongedde bababba n'obabba bwategera omuwala nti akola mu corporate world afuna milioni 13 abatakomba muwala akomba sente nakola gubyo sisobola nze Gashumba a traditionalist a true African man ogwange guli gumu to protect to guide defend my wife that's it kati oli mukuwa bu fake master mwaganya bwobantu bikola bwe bujjokole bubikole nze sijja bikola ate ekirala kino ekintu nakyo kibula mwenna mu police bwobeeranga mu relationship yonna gezaako kukola buli kimu kyonna bwefeiringa oleke kwekwasa twena kyotakola kati kunka nkubulire tosobola kubanga olina mukyala wo ng'omwagala n'ofuna otulo nga tannakudda waka Mami Rahma tosobola n'omukyala yennyini akwagala tayinza kufuna tulo atonnadda nze Gashumba nti nfukamire mproposing nga mproposinga ki Daddy wange babuza will you marry me abuza omukyala will you marry me kyekibuzo kyebasinga kitabo kyekitukuvu ekikigamba ekyo nyina ofukamire Tata wange yafa kansa yafa ine myaka 82 yali ne mama wange okumala emyaka 6 sabu yakola wange ngamba mama I love you ninga bali bwete kankubuzemu ekibuzo mwaba proposinga n'ebimuli ne mubiyiwa mu kubo marriage zammwe n'ezaba kitaffe ziriwo eziwangadde ezaba tatta baffe ne ba mama baffe zawangala actually bangambye zino family court ezo divorce zingidde mu 72% muve mu showbiz wa social media TikTok mubivemu tuli mu showbiz kweraga kati nze Gashumba nsolo genda okwanjula omuwale waabwe n'empeera y'emmotoka kwolwo sisobola nengenda okwanjula bino byenda byemulaga ku TV zammwe nempo omukazi emmotoka mu maaso g'abantu wali lwaki ndaga bali abantu emmotoka gimuwe in advance abeere nayo yes nze nsobola okwanjula omukyala nengende waabwe nengulirayo entebe n'ebitanda nembiwanga abantu balaba bwe mba ndaba nga byetaagisa mbiwaayo covertly oba oyisizaamu abazadde b'omukyala amaaso tebabadde nazo n'obawa n'ekitanda kitegeeza bamuzaalira ku ttaka bwe kitegeeza yes mnaku nange neewunya ki babikola ku gwe sala amagezi mukyala woono gw'oyina omubbemu information nga tategedde kiki ekirakinga waka fridge kuuka TV biki obitwaleyo nga nesitekola ki nga temanyi kati ngenda kwanjula ntwale fuso y'ebintu omukazi oba omuyisizaamu amaaso kubanga abazadde bonna omanyi kye baagala abazadde baagala
sanyu baagala sanyu mu bulamu bw'abaana baabwe tewali muzadde agala ebyo bintu nnyo nno by the way baagala sanyu kungu teri kintu kisanyusa muzadde nga buli mwana buli lwamukubira nga simu ya mirembe mama oli otya naye gwe omwana wo nga bwe bakubira ayina ekisajja ekiri violent weekend no mukazi bamukubye liiso weekend ejja bamumenye mukono you get it nze sisobola famira omibyo omanyi omita okay yabadde mutegeera banga enti bebamu kuba proposing mabega count kati kiwedde it has not even lasted for 3 months bambi kati yalanga kiwedde kati waliwo n'ekyalo n'ekipya mu kimanyi naye abakazi muli balayise ennaku zino kati ate abakazi nabo kati mbwate omukazi bw'ayagala nnyo kungu mbwate yagula ebintu by'oleeta ewaabwe okwanjula ati nze sirina atanjagala because omukazi anjagala sirina yayinawo mu kasente I'm the best choice for her kati kankubulire asiimye tutwale ebintu ewaka omusajja yenna atasobola genda maaso nze kuwulira omusajja yenna atasobola kweyanjulira mukazi you don't qualify to marry you don't qualify omusajja yenna nga tasobola kweyanjulira mukazi fe kitaffe yakitulangiranga yagamba nze nayanjula mukyala maama wa mwoyo n'emikwano gyange 20 n'emmoloka zange 3 ng'alina emmoloka ze 3 yemuyanjulira okitegeera so twagala bakyala bayame ku baami baabwe kusasula bintu no ate ffe omusajja olina okuyamba ku mukyala wo okitegedde kati kungu mukyala wange ate nangulira ebintu byentwala ewaabwe nakikola mu kweka abazadde tebakimanya nti yabiguze because yawulira kati kitegeeza buli kintu foundation gye muleyinza ebadde fake everything is fake but she has the love for you but you don't have the money you are the only person she loves kati kankubulira ekyama sente ezo muziraba zikyusa obulamu bw'abantu ate katonda muzibu abawala bwe batyo bafuna bafeke ngoyo gola bali hard working hustler gwe toyinza mufuna afuna feke master kabaliga abaye batula ne bakola ekirevu atereze ekirevu bwati nakisikana akasala naina nateekateeka akasige wano najja nze mbalaba ne mu gym eyo asula kilo ekyala okujjako ng'oli instructor mu gym teri musajja alina kusula kilo soba mu 10 lwaki njagala musanze gaddeko katono nnyo bigambo njagala ku record enseberenge kulabula producer kibanga wano bakyaba tukuttemu generator hiyo kweri katono nnyo katukole mbwetu bakyaba tukuttemu njagala ebigambo bino tubiwulire bulungi nnyo ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ya mwebereremu ekisibo wetubadde bayira ogaye tosobola kusiiba abasira basambali mu kusiiba ekisooka njagaliza baswahaba mwenna mikwano gyange ekisiiba ekirungi namwe abakati ekimusiibe naye nze gacumba sisiiba siyinza kusiiba ekisooka appetite yange yakwegayirira nze kungola basirya nze nywa nnyo okusinga nze nkola ebikolwa ebyekisa bantu bangi bagenda kusiiba ekisiibo bakimaleko naye ng'omutima gwayina guyina ekivundu ekya sewage ze Uganda zonna mukola ebikolwa ebyekisa ekinatutwala mu jjana ekinatutwala mu ggulu si kusiiba ebikolwa ebyekisa nze era eddiini gye nsoma bagiyita ubuntu empathy, sympathy, honesty, kindness, love. Edini gye nsomanzi. Era kumugana nkulayira eggulu bwe libeerayo nze ndi mu ggulu. Bwe libeerayo nga tosiiba sisobola kusiiba sisobola kusiiba nze buli wa Sunday ngenda mu church. Really? I go to church. Catholic? Yes. You go to church? Yes. Neggulo nabaddeyo waffe. Kyogamba ndi sigenda mu church. That's what I thought. Katonda wange. Gende gabo babuzi era buli batanda bagaga shumbala katali Kampala kubanga nze believing Katonda bwava mu ggulu atandikira Roma ewa papa nave ewa papa najje kwasiba ise gali mapasta baffe wano byanjawulo nnyo mwawule dini ne individuals n'abantu sekino Katonda gyali ekyo don't even debate about it. God is there. Ne waliwo emiyayo gyimpersonating ira mu linnya lye waliwo emiyayo okitegeera nati kyesitegedde. So you are proud Catholic? 10 ku 10 wevira Maria. Wow. Kiki tategedde? Kise papa mulwadde muyi. Ate mumusabira aleke kufa. Ate fetugamba agende wa Katonda. Nabisi bitegeera olumu. Waliwo betategeera. Oganti eggulu bwe kibanga kye kisinga dungi nnyo buli kimu mata.
Kati papa bambi alaja na bambi on a serious note. Ate no ya improving ya wanze. Ba ya maudi malungi gego. Ya wanze. Pope Francis mukama. Atagala bamusabira awone. Kakati obeggulu lyo yagala ate babirawo avenue egenda mu gulu wakyo gistopinga. He's fighting for his life. Omuntu yalagenda Masaka. Waliwo Lamborghini zigende Masaka. Lwaki ogirinya? Necho kusiba never. No. Sisobola. Tosobola kulumwanjala. Sisobola kusiba. Ne buli muntu asibye mwagaliza okukola ki? Actually nyino omusiraamu gwe ngendo okuyamba mu kisibo kino. Era oluva wano ngenda muweriza yakasente. Asibe okusibuluka. Okitegera ndowooza. Ne gwe ng'omuntu. Bikolwa byo kye kikulu. Sisobola. Ebikolwa. Kale nufa abayisiraamu siiba ninga n'ebikolwa nabyo birungi. Kiri kyenkana bikolwa. Kungunze ndabye abantu abalina ettima. Abamu bamanyi n'obamanya. Ongamba otya nti onjagala nnyo niyo sanze gye bali mu kutemaatema ennyama y'ente kilo 10. Tongambye ndi bana neza akasumba mu mpeeyo kilo ze 2 nzikole ki? Neno ngwa mujja muganda wange. Bichi. Siri mudongonze. Siri gine emyaka gye ndiko gy'abategeevu. We don't pretend. Osangoli yefula asiba yefula. Tosobola kuŋŋamba. Okitegedde awakasi tulina munnyo. Tulina sukali. Ogenze wamadivani n'emmeta bagambye twala yoka 5. Ngate ne bagamba nti swahaba wange Kashumba mumumpereyo kilo 5 nazo bazikuwa. Notabagamba. Nunga muganda wange. Kikisoboka. Kamba bulire mukwano gwo ye muntu akutera yakabega in your absence. Mukwano gwo a true friend ye muntu akudefendinga in your absence. You get it? Kalungi kalaba nakakwagaliza. Noga gwe muganda wange oli muganda kuki? Tebiri yebyo. Kikoma mbigamu ne muganda wange. Kwega mwe mulye fe twebajjagale. Olumala okulya muzikize ttala mugambe nti good night twebake. Fe tulina base babuuzi bwangatto, fe tulimbwa. Tulina kulya biwoowolo. Mboli muganda wange ki? Kungunze manya abantu. Eggulu lino bwe libeerayo gw'otasuubira gw'ogenda oddisangamu. Ng'oli talinyangako mu muzikiti, talinyangako mu kereziya, talinyangako mu kanisa, naye nga ali ne Katonda we bali. Ebikolwa. Nga bana bayimbanga taata Yesu Katonda Allah bikinga tebalina we bali. Si buli abagamba nti Mukama bali abo bwakabaka bwa Katonda. Tekiriyo. Kakati kungu. Oyina mikwano gyo abamanyi President Museveni aboogera naye. Yes. Oyina mikwano gyo abamanyi Ssaabasajja Kabaka. Yes. Yes. President Museveni president w'eggwanga. Ssaabasajja Kabaka ye kabaka wa Buganda. Si bwe kiri. Kwegyo mikwano gyo singa basinkanye president today n'abagamba nti njagala y'abantu 5 njagala bawa mirimu bwegiti nga balina qualifications zino ng'oziyina mikwano gyo gino erinnya baliteekayo. Nziramu ko sirise mu communication kasita sirikebera answer osinkanye Saabalwanyi akugambye neetaaga omuntu alina masters mu kino neetaaga abantu 5 ku mikwano gyo gy'oyina egisinkana president oba Ssaabasajja Kabaka waliwo ateekayo erinnya lyo obuusabuusa oba singa Jeno Muhanga Kayonjo Muhanga atugambye nti mu lubijjo omwo munda waliwo abantu abasuulayo ebikutiya bya ssente kungu oyinza okuntemyako Tigashumba ku saa 9 tulumbe naffe twegireyo kasente muve katinko k'eddiini zino ze mulimu mulagire mu bikolwa omuntu president akugambye nti njagala abantu 5 basobola okuga nti kungu bamulete oba Gashumba bamulete. You get it? Ngoina all the qualifications. Bano bamuyita babesti bamwe simanya my sis simanya my brother muganda wange gwoyinza by the way nakino kanchi bagambe kifembayo gwo kuba nti oyagala nnyo omuntu tekitegeeza nti yakwagala gwo sobola okuba nga oyagala nnyo kungu naye nga takwagalangako
nga yali mu birala nnyo. Yes, nze nyina information gyenfuna olumu nentana okutya nokati kino ne yakyogedde niyo boli awo ngaleese ngalabiye mu office aze oba oli awo ng'oli akubye essimu noseka kungu abantu balina ettima kungu abantu balina ettima kungu waliwo omuntu mu Kampala muno ng'omusaayi gwe gulimu goonya gulimu timba gulimu ebikere gulimu cockroaches buli kintu ekibi nga kiri mu musaayi nga guli pure nga guli innocent. Unfortunately obuntu bulamu bw'endiga tebugaana mpologoma kugirya. Olwokuba omuntu mulamu oli pure oyagaliza tekitegeeza nti yakuyita best wo abikwagaliza abantu babi kungu abantu babi ku nsi kuno nze nga gye nkomeza gwe nga bw'okeera n'osabira mukwano gwabeere bulungi ye nga akusabira oluzinga omulimu wano ogende katuze mu kibenyo abatu ate kibiiki abantu actually nze omuntu gwe nsinga okwagala omuntu gwe ntegedde nti tanjagala anti kati tosobola bategeera okwetegerako abamu naye kati goyinza okubeerawo ng'omuntu olowooza gwe kyoli naye kyali nze nyingira mu office nga wano naye nga mmanyi abantu munante munjagala maybe tuwe kyokulabirako ekirala naye si wano okitegeera nyingira mu bitongole bingi ate nekya ne bw'otanjagala si gw'ojjayo enjuba tuddemu nga tuzeemu